Alex Kayemba. Mama wange yafanga ndi mu P4, taata nawasa omukazi omulala. Kati Friday lyowedde, taata yali atambuddemuuko n'abaako walaga. Kati mama na oyo mama affe omulala n'angamba mbunsule naye. Ne mugamba nze siteekeddwa sula mu kisenge ekyo, taata alina osulamu naawe. Ne tuvaawo nga tuyombye. Kati ekiro ekyakeesa ku Lwokuna wiiki eno nazuukuka neebase naye nga mutadde omutwe mu kifuba kye n'aŋŋamba nti mwana singa ne taata. My God. Ensi erina ebizibu. The world has Kyukira muvuga issues. nti ensi erina ebizibu. Turn to neighbor and say this world has issues. Mwana wange yimirira. My child, stand up. Kati mu kisenge kya maama wo wagendayo otya? How did you go to your mother's room? Musumba nze nali neebase mu kisenge kyaffe gye nasuula, kati nze nagenda okusimuka ku makya nga neebase mu kisenge kyabwe nga mutadde omutwe mu kifuba. Taata yali tasuzeewo kwolwo. Where was your father? Yali tasuzeewo era nze we nazuuka ne mugamba baba natuuse nti eno n'aŋŋamba teweesiriwaza era nze nabaddemu ne ssente za enusu kazanvu ne nga nze sijja kuddayo waka n'aŋŋamba ajja kunnoonya yonna. Muka kitaawo. Your stepmother? Yeah. Jesus. Taata yategedde ku nsonga eyo. Did your father know about it? Taata namugamba n'agamba tulina okugoberera mu maffe gye yalaga. Taata kimugamba. Nakimugambako nze nakinyumizaako banneiba ne bamugamba n'agamba tulina kugoberera mama waffe gye yalaga. Kwegamba taata mu kifo ky'okulaba ensobi za mukazi we yagamba buga nti mwe mulina okugoberera nnyamwe gye yalaga. He says you're going to follow your mother to the grave. Banaze kyo sinasuubira ddayo era nze ne baba baŋŋamba kuddayo siddayo bakufiira lojja fiirawo kuba omukazi oyo siriimu. Omukazi alina siriimu. Ye. She's HIV positive. Wategeera otya? How did you know? Twagenda naye nagendako naye ng'agenza okuzaala. Kati ne bamugamba nti nno abasawo bamugamba yegendereze kuba alina siriimu tamusiiga obwana. Kati taata yakimanya nti omukazi alina siriimu. Akimanyi. Ffe yatugamba tulina kugoberera maama waffe tumwesonyiwe. Taata yani amannya ge? What's your father's name? Waswa Charles. Abeera wa? Where does he stay? Mitiana ukaloba kayita buwomerede. Mitiana. Wagenzeeko ku testi? Did you go for an HIV test? Sabadde na sente. Not yet. Nkwenkarajinga okugenda mu ddwaliro. I encourage you to go to any health center. Bakebera omusaayi. You have your blood tested. Bazuule ekituufu. They find out the truth. Bwe liba ddagala.